Olugendo lwa leero Robert Kyagulanyi Ssentamu alutandise ku ssaawa 4 ez'okumakya okwolekera ekibaale ne Kagadi mu bitundu bya Bunyolo okukuyega abaayo. Kyagulanyi ne banne bakozesezza Hoima Road nga bw'atuuse mu ttawuni y'e Bukwiri ne badda ku lw'ettaka. Olw'embeera y'enguudo ze bakozesezza ezimu ku mmotoka zaabwe zituuse ne zikwama era basindise ensindike. Bwe batyo batuuse ku nkulungo y'ennyalo eyo ne bakwata olw'ekakumiro nga ne poliisi ebadde balinnya Kagere. Kyagulanyi bw'atuuse mu disitulikiti y'e Kibaale asoose kuggulawo woofiisi za kibiina kye n'oluvannyuma ne yeeyongerayo. Mu kitundu ky'e Kaaluguuza okumpi ne w'abadde agenda okukuba olukuŋŋaana poliisi ebadde yagumbye dda nga yeekiise mu kkubo. Kyagulanyi olukuŋŋaana lw'olusoose alukubye ku ssomero li St. Teresa Bujuni Primary School. Abakulembeze b'ekibiina mu kitundu kino bamulopedde ebizibu n'okulyazaamaanyizibwa okubatuusiddwako gavumenti eriko. Queen wa Bungereza yagamba kukyaba compensatinga euros Rusanju is a million Rusanju is a euro. Sente ezo bakaziteeka ha banka ya government. Abanyolo bayikaye ne babanje sente ezo. Museveni agamba mubuze Kasaija. Wetugwabuza Kasaija n'agamba mubuze Museveni. Esente z'abanyolo bagambire zikaba z'abanyolo. Kwa bakonda yukani watinizanti bajja kutugoba amataka. Basasulawo batoyito abandi tubasasole watinisiriza. Ono atandise na kwambalira abo abagezaako okubaawulayawula olw'amawanga kyokka nga bwe baba banyigirizibwa ebizibu tebyawula mu mawanga. Ndi musanyufu nti eno generation especially mu abavubuka abato muli past that bye mwabiyitako dda. Ndi musanyufu nti by now we are united by our pain. By now, obulumi obusasi bwaitu butugatta. Ne tukwatagana kubanga ekikuluma kyekiruma omusoga, kyekiruma omukyoli, kyekiruma omuganda, kyekiruma owebusi. Bunyolo ng'emanyiddwa okubaamu amafuta. Kyagulanyi yeewunyizza ekitundu ekirimu eby'obugagga ate obwavu okubanga bubeeyaguza lujjo. Tuse wano Bunyolo eno yandibadde Dubai ya Uganda. Bajita Oil City. Na Hoima bajita Oil City na city zona bandi bade bazita Oil City. But that is just a name. Erlinya lyoka. Look at the poverty. Tuise eyo yonna neje tugenda kuyita mulabye enguudo zammwe bwe zifaanana. Mulabye amalwaliro gammwe bwe gafaanana. Mulabye amasomero gammwe bwe gafaanana. Ategeezezza nti mu Uganda empya gy'aluubirira buli kya bugagga kirina kusooka kuganyulwa abantu ba kitundu ekyo. Abantu beno sijja kwogera ku corruption na sente ze batubako every year. Every year batubako 10 trillion shillings. Kitegeeza myaka 5 batubako 50 trillion shillings. Ezo zandisobodde okukola enguudo zonna naye tezikola. Naye ne bwe bandibadde bazibba singa wealth singa obugagga buli wano buyamba abantu ba wano kyandibadde ekikyenjinga forever. Ekyomukisa omubi tekisobola kubeera bwe kityo kubanga nammwe mumanyi nti Museveni all the time abeera gamba my what? Abalayiridde nti nga tebannakyusa bukulembeze bwa ggwanga tebagenda kuganyulwa mu bya bugagga byabwe n'abasaba bakoppa obuvumu bwe yali omukulembeze waabwe Kabalega. Muli bato nnyo ti bwe tusalawo tufocusinge in the right direction tugenda kukozesa obwo bugagga okutransforminga wano wonna. That is possible. Njagala okubasaba mikwano gyange mu opening your eyes. Kabalega yagaana colonialism. Kabalega yagaana abantu be okubonaabona. So I want to ask you to evoke that spirit. Kyagulanyi yeeyongeddeyo ku kisaawe ky'e Kanyansi mu disitulikiti y'e Kagadi gy'akubye olukuŋŋaana olwokubiri. Yesterday nabadde ku TV ne ndaba Prime Minister Museveni Nabanja
ngabagamba nti Bobi Wine wanaje Bunyoro musigale wakawa metemujja kati njagala mugambe nabanja yennyamidde olw'okubanga ate abantu b'eno wekyazuulibwa nti balina ekyobugagga ky'amafuta basasuddwamu kugobaganyizibwa ku ttaka. Olunaku lwaleero tuli wano wagagga nnyo n'ebe bamanya nti kati otutte ku bugagga nga bakugoba ku ttaka. Kyagulanyi ategeezezza nti ng'alinnye ku bukulembeze waakulwana okulaba nga buli munnansi aganyulwa kyenkanyi. Genda kuddamu kiraba nti industry naye ate abantu baawo be bafuna emirimu gya wansi abantu abafuna emirimu egya waggulu bonna bafaanagana. We are going to be equal. Buli munnayuganda agenda kuba yenkanankana ne munne. Buli munnayuganda agenda kuba benefitinga mu nsi ye bye offeringa. Banange tuli bagagga. Ono abasabye bakimanye nti guno gwe mukisa gwe balina okukyusa embeera mwe baludde nga bawangaalira. 40 years Museveni is the longest ruling person in the world. The second longest ruling person in the world. Emyaka 40 laba enguudo zaffe. Emyaka 40 laba kakati bwafaanana. Emyaka 40 si buli nnyumba terimu masannyalaze naye nga tugakolera wano. River Nile etandikira wano mu Uganda. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakweyongerayo mu bitundu by'e Kakumiro ne Kikuube. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.